Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aliwa. Ebigambo byongedde okubimba, ebigambo byongedde okutabuka okubanja Kabaka gyali. Kinajjukirwa nti twafunye amawulire nti olunaku lwali lwa Mande Kabaka Mbu yakomawo mu ggwanga era bwe yalinnya ku kisaawe Enkyentebe Mbu n'awambibwa batamanya ngamba Mbu basajja ba Museveni Mbu ba SFC ne bamuwamba ne bamubuzaawo ne bamutwala gye tamanyikiddwa. Era Mbu ali eyo bali mumuwandiikisa ndagaano ez'enjawulo bamukaka okubba ebintu bya Buganda okusaanyawo Buganda yonna esigale ng'eri sseke olwo balyoke bamuggyemu omukka ogusembayo kubanga baali bamanyi nti bamuwadde obutwa agenda kufa mu myezi mitono mwaka ne balaba agenzeeredde ebbanga lyeyongera talina kyafa tafa wabula yongera kwejjanjaba ate nga yongera kuba bulungi n'abasawo bagamba agenda kulemesa ensonga zaffe katumuggyewo ng'obudde bukyali. Era nga mawulire agatambula galaga Mbu Katikkiro Charles Peter Mayiga ali mu lukwe oba mu kkobaane ne gavumenti ya Museveni okugyawo Kabaka. Era n'obutambi obutandise okutambula Katikkiro Charles Peter Mayiga avoola Kabaka Mbu oyo yeeyita kitaffe yatuzaalirawa. Ebyo byonna byongedde okwongera okukuba ttooki n'okwongera okwekenneenya ennyo Katikkiro Charles Peter Mayiga kyali mu Bwakabaka bwa Buganda. Tiyandibanga yaleetebwa kusaanyawo Bwakabaka, tiyandibanga yaleetebwa kusaanyawo Namulondo, tiyandibanga kusaanyawo Baganda n'Obuganda n'ebyobugagga byonna ebikola Buganda nga gwe mulimu ogwamuleetesa. Kati n'Abaganda bakambwemu era ensonga bazikutte nakannabwala bazikutte n'amaanyi mangi era nga waliwo obutambi obufuluma obw'enjawulo obwongera okulumika Katikkiro Charles Peter Mayiga ne General Kaguta Museveni nti balina olukwere balimu olw'okuwamba olw'okubuzaawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kati nate waliwo kano akafulumye njasooke tulabe kano nabyo tubiwulirize bulungi n'obwekendereza n'obwekenneenya Ssaabasajja Kabaka asaana ssaala zaffe ate tulina okusitukiramu tutaase Namulondo kuba eri mbuwambi. Ssaabasajja Kabaka nze njiwulidde wano ku Facebook ne ku TikTok yonna gyeri etambula. Ate ku TikTok gwe wenna atannabagenda oba atalina TikTok account kati buli kyokka kye boogerako kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ne Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Abantu abasinga bagamba nangenda kuwendowooza yange abasinga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka muwambe. Waliwo abagamba ebyaddala Ssaabasajja Kabaka muwambe bamuwamba ali mu buwambe. Abalala bagamba Ssaabasajja mulwadde mulwadde muyi tebaagala tugamba. Byonna abantu abenjawulo babyogera ate abalala basazeewo kusirika ne batunula butunuzi. Abasirise oba abasirise obusirisi abatunda obutunuzi waliwo ensonga bbiri lwaki basirise oba lwaki batunula butunuzi. Ensonga esooka tebabitegeera. Abasinga tebabitegeera kati omuntu abeereyo nga tabitegeerako ddala n'asalawo kukola ki kuzinga mikono asirika abirabe. Ensonga ey'okubiri abalala tebeefiirayo tebinkwatako. Ensonga lwaki abamu basirise kati nze batooke buli nsonga ejja wano mu ggwanga nina ogyogerako naddala nga mpulira yeetaaga okuteekako eddoboozi lyange nina ogyogera. Ensonga lwaki nvuddeyo naye era waliyo abalala nga banenya abagamba nti where is our king, nga babanenya lwaki muteekawo embeera muli basiru mukola ki nga babanenya okitegeera. Naye muganda wange bw'osanga ng'omuntu nga abanja Kabaka obanga akugamba Kabaka muwambe toyina mumalirako maanyi go nti nno omunenya simanyi oyogera biki simanyi okoze eki. Njagala nkubuulire ebintu byonna bibeera possible oba biri possible bisobokera ddala. Ekireetera abantu abamu obuzibu nti bakimanyi Ssaabasajja muntu w'amaanyi nnyo. Ssaabasajja Muwenda Mutebi of course muntu w'amaanyi muntu wa byafaayo nti we bakugamba nti nno bamuwambe oli akiraba nga tekimakinga sense. Oli akulaba nga gwali nseeni bwe balowooza. Naye kambabuulire buli kimu kisoboka. Ate si ku guno omulembe gwokka. Bw'obanga obadde ojja ng'osoma ku butabo obw'enjawulo obwa history obw'ebyafaayo
oba si kyo ng'olina mulabi wa firimu bano abantu abatera okulaba ki abatera okulaba Aisha Oganda nkutumidde abatera okulaba firimu ezo tetuziraba kunyumirwa bunyumirwa ekyo njagala nkibabuulire firimu ne weebeera ya buseegu firimu ne weebeera comedy firimu ne weebeera adventure oyina kyojjamu ekyokuyiga lwakuba abantu abamu balaba kuseka balaba kwejjako stress balaba nga beeboye okitegeera ne balaba firimu ezo naye firimu ezo buli kimu kibaamu ekyokuyiga era nga boolaba obutabo kubanga ebiseera bisinga abantu abamu ng'oggyeko abazannya ku bibasuubira ebijja mu future ebiseera bisinga abantu bazannya ku bintu bye basuubira nga bya happeningako kitegeera nga bya happeningako bye bazannyako kati bw'olaba ng'omuntu bazannya nnyo firimu oba osobola okulaba firimu ezo nga firimu ezo ekulaga nti waliwo kabaka era nga kabaka w'amaanyi nnyo ne bw'ajja mu lukuŋŋaana bw'ajja mu public aba w'amaanyi aba wa kitiibwa n'ebimuli babimuyiira kapeti bazimuteerawo naye ng'ekiri eri emabega munda ng'ate ye wali abamufuga kati nkuwa ekizampo nga bamufugira ku ntoli bati wano wa public kukuumirawo public nti waali naye ng'eri ebyo tuzze tubiraba nnyo byapeninga bibaddewo mu byafaayo ezo banga omukyala ayina ne mukoddomi wa kabaka oba waliwo abali awo mu lubiri oba waliwo abantuntu oba waliwo katikkiro oba waliwo ki nga be bali ku kabaka nga be bamufuga ebyo tuzze tubiraba mu firimu tebabizannya mbu nno baagala kuzannya oba kunyumirwa so ebyo ebintu bibeerawo byapeninga kati kireete ku mulembe guno gwennyini gwe tuliko ffe tusomesa bategeera tetusomesa buli muntu kubanga sometimes information gy'obeera oyogera abantu baba tebali ready gipasivinga olw'okuba nti kwaka kaseera obwongo bwe bate busobola kuprocessinga bulungi information eyo bubeere nga bukola ki nga bugikonsi n'oluzungu nalwo oluzibu so bino ebintu tusomesa bategeera nti bwe tudda ku guno omulembe gwe tuliko Ssaabasajja Kabaka yadde nga musajja w'amaanyi nnyo naye era be bakugamba nti nno bamuwambye tovaayo n'ogamba nze mpakanye ekyo tekisoboka nga lwaki tekisoboka sooka ombuulireyo ensonga emu lwaki Ssaabasajja tasobola kuwambibwa kubanga alina amagye agamufuga amagye agamukuuma galiko agaduumira aduumira ye Nakyemalira addako okuduumira ye mutabani we kaakati bano baba bakolaganye n'abakungu abamu abali Emmengo Ssaabasajja Kabaka asobola okuba nga muwambe era bw'osanga omuntu ng'abanja nange nno nnoonya wentandikira maaso awo nange nja kutandika okitegeera bw'osanga omuntu ng'agamba Ssaabasajja Kabaka muwambe tomulaba ng'ali nseeni bino ebintu bisoboka ekisooka ennaku zino kati ettaka lyatabuka ettaka lyatabuka era ng'asinze ettaka ye Kabaka okitegeera ettaka lyatabuka ekyokubiri ebyobufuzi bisusse ekyokulala abantu kati baagala nnyo ssente omuntu alya n'olukwe oba muganda we oba boosi we oba biki abantu kati baagala ebyobugagga so bwe kibanga kituufu nange nteekako eddoboozi lyange bwe kibanga kituufu nga Charles Peter Mayiga nga waliwo embeera ng'eyo eyogerwako mu bannayuganda kubanga abantu kizibu kyakwogera ebintu onnakyogera okitegeera awabeera omukka abeerawo n'omuliro bwe kibanga Kabaka muwambe tetubasaba tubalagira Kabaka mumulirizinge abeere wa w'alina okubeera bwe kibanga amazima Kabaka nga muwambe kubanga ensi yeetaaga okwapudeetinganga olaba Mwami Museveni bwe mugamba nti mulwadde bwe mumugamba nti nno simanya taliiwo atirisi afubako koba walabikirako oba mu mmotoka oba wa ajjewo eyo dawuti yayagala kwekuuma ng'alaga ndi stede wendi ndi songo ndi biki akwapudeetinga mu magezi bwe mugamba nti biki ng'ayeekubisa obupushup akulage nti wendi ye engeri gy'azzaakolamu ekyo kintu so bano abantu ab'amaanyi abali important bw'obeera nga olaba mu public mulimuko okwemulugunya oba waliwo dawuti oyina okufuba okulaba Charles Peter Mayiga oyina okufuba okulaba nga oyina engeri gy'omalawo eyo dawuti
mangu ddala oba okitegeera mangu ddala kubanga nze nasemba okulaba Ssaabasajja Kabaka lwe yajja okulambula enkuuka nga yankya nga yeetambuza bulungi nga buli kimu akikola bulungi kati bw'aba yagenda ku medication n'agenda ebweru oba n'agenda ku medication ekyo si kibi by the way mwenna abampuliriza bw'aba yagenda ku medication ekyo kiri oke omuntu yenna agenda ku medication kuba naye si kyuma naye bw'aba yagenda ku medication nga mulamu nga yeetambuza kiba kitegeeza yagenda for check up n'okuba ng'ayongera okugattagattako eddagala kati ate toŋŋamba nti bwe yatuuka bulungi ku ddagala ate nadda nnyo wansi tosobola mutulaga omuntu omukubayoko ku bufaananyi awo wabaayoko update ne bw'aba ali bweru oba animyakoko n'abakungu biki obufaananyi ne bujja mu public ne bamanya nti omusajja waali ali ki omusajja waali ali free ali steady okitegeera kuba singa abadde ku kitanda nti naali awo ku kitanda twandigambye nti wayi tayagala mutulaga ng'ali mu mbeera nti ali ku kitanda yagenda yeetambuza kitegeeza ki yagenda just kugattamu tukucekinge wano kabulaabulamu wano kakola ki tukwongezeeko ku medication yonna bwe bityo kiba kitegeeza gyali ali steady kati bw'olaba ng'aliwo ebigambo ebiyitiŋŋana ebyo ebigambo mubikuba ng'obudde bukyali mu magezi okitegeera nze okwo kwe kwandibadde okusaba kwange nga tetunnabatandika kukambuwala kubanga abasinga obungi tuli bakambwe ennyo ate bwe tutandika okukambuwala naddala ku nsonga ezijjuna ezitujjuna tewaba watukuba ku mukono era ebintu ebyo tubitandika tewali wayinza kuva okugamba mbu nno simanya toyogera bwoti toyogera bwoti tujja kubyogera kati nga tetunnaba kugenda awo wonna n'okwonoona obudde obungi n'amaanyi amangi Diana wa Bobby nkutumidde okwonoona obudde obungi n'amaanyi amangi mubeere bantu babuvunaanyizibwa mubeere bantu bakulu mwatisimuwawo ku update akakwata kuki ku kabaka waffe abantu ne bakola ki ne bagamba ate kiri ng'ebadde bagamba olina okufuba okulaba ng'oprovinga wrong omuntu oyo abadde ayogera gwe kyosuubira mbu nno si kye kituufu so nga naffe tukyetegeka okubeera nga naffe tuyingirira ddala mu nsonga ezo tubanje kuba gye munaayongera okubeerayo nga temukola ki obadde ogamba wano eno nalebegala ekyo ngutumidde era bw'ogambye bano abantu batambula na bifaananyi teri muntu mukulu atambula bw'atyo nga taliiko wa bifaananyi bye kati ebifaananyi oba photographer yagenda kukola ki ye tiketi baba bagula yaki mpozi ng'atambulira bwereere tiketi baba bagula yaki agenze okukuba ebifaananyi nti oba ayinako watuuse obanga ku kisaawe ne baupdatingako ng'ali awo kubanga nezo page nazo zirina okubeerayo page ya Buganda Kingdom biki nezibeera nga at least nga abantu balabirako babeera updated guno omulembe gwagenda wala waliwo ebintu ebimu tulina okukyusaamu emabega waliwo ebintu ebimu obulombolombo n'obwavaawo kubanga omulembe gukyuse kati bwe muba mulowooza mbuno bijja kuba byakatwe simala twekisize ensonga za kaka zijja kuba zatwekisize nga guno omulembe gwakyuka kati tuli mu mulembe mupya mulembe mulala nnyo gwa kuapudetinga bantu ebintu ebigenda mu maaso tosirika busirisi obeereyo osirike bw'olaba abantu balina kye bagamba nga kye baleese vaayo bapruvinge wrong tumanye nti nno mpozi nga kituufu era nga kye mugamba nti bamuwamba era kye mbagambire ddala nti nno kisoboka okuleka nga gw'olina ansa n'ovaayo n'ombuulira wano ekiyinza okugaana okuwamba Ssaabasajja Kabaka awo nga nkuvaako naye nze ngenza obitundatunda muno birowooza ng'omuntu omukulu nga tewaliwo yadde n'ekyo ekisobola okugaana bano abasajja okumuwamba bulungi nnyo bamuwamba nga bamuleeta lwa mikolo mwe mwongere mukole ki mubeerewo nga muli bakkakkamu ng'Abaganda naye ng'eri wali eri abali mu kkuba entoli katukugambe kino Ssaabasajja kye tukikola twagala kino nga waliyo abali eyo abali ku ntoli abakuba entoli oba mwekiraba bisobokera ddala toddamu n'owakana bwe nkusanga olinawo owakanira ne nkuvuma togamba mbu nkuvumi at least tuula bbali sirika
nze katola banze maze almost week nabanga ansirize kubanga nze ensonga nzetegereza nensanga teacher Lumbuye nga ina byayogera ku nsonga za Ssaabasajja lwaki mba ngenda ne muwakanya simuwakanya kubanga ne kimuwakanyizaako sikiinaako gundi ne bwana kubuuza kati lwaki ogamba tasobola wambibwa tolina kyogenda muddamu asobokera ddala okuwambibwa ebyo bibaddewo ebbanga ddene nga ne freedom ye tolambu nno tubanja freedom free machete nenga kuva mabega myaka nga 10 mabega tuba tulina kugamba free kabaka nga freedom ye yagiruzinga da nga takyayina freedom bisobokera ddala yensonga lwaki omuntu abyogerako na demanding nga toyina musala mu maaso muleka demandinge paka banamupruvinga nti kyoyogerako si kituufu ensonga ziri bweziti ne bweziti ate kyekitusuubira nti mwandibadde mukikola nga obudde bukyali mwandibadde mukikola mangu nnyo bwe nfubutuka wano ngenda kugendako ne ku TikTok ndowooza nayo mpulikinga ate ndeseeyo ne video olwo tuba tutandika mpola kuba kati we tuba muganyo tumatiza ekintu ekikwata ku Ssaabasajja Kabaka kati mwagala tukole tutya bwe tunaava nga mufuna entondo abaana bavuma abaana bakolayo bati abaana bamanyira Obuganda yeffe Buganda tetuli kubali ba business men abali mu Buganda yadde kale Baganda naye baliyo bali mu kukola sente zaabwe bakola sente kati Obuganda obutuufu bwasigala muffe abantu ba bulijjo bali ku bya bugagga abo bonna be mulaba Emmengo bali ku bya bugagga banoonya bagulabinga bagulabinga wano nakwata bagulabinga omwoyo gwa sente kukwerabiza omwoyo gwa Buganda mu bantu abamu kati yeffe twasigaza omwoyo gwa Buganda era ffe tulina okwogera nze ni musajja Muganda neddira ndiga akabbiro mpologoma era bobeera kuno ng'oli kuno oli comrade ng'oli opposite sex ng'oli wandiga kati gwe mulayini ezo nze obeera omponye era ow'endiga awo yabeera mwannyinaze yennyini era ffe tulina okwogera ku zino ensonga teri mulala agenda kubanga ayogera ku nsonga zino so nga tetunaba kwongera kuteekako kazito mwandibadde nga eggwanga mulitegeeza Ssaabasajja Kabaka aliriddawa emikolo gyonna azze tagibeerako naye nga gitambula gyo gigenda mu maaso sente zikolektingibwa buli kimu kigenda mu maaso basobola okukolektinga sente otegeka emikolo naye tebasobola kuba Kabaka kifaananyi wali bakwatako ka video ngaali awanyumyanyumyamuko ne bakaleeta naye tuli mu updatinga Ssaabasajja ali mu ggwanga bw'eti kyekigaano ga Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga bw'eriti oyogera nti ali mu ggwanga bw'eriti ali mu kufunako bujjanjabi bwe era yagenda yeetambuza nakati yeetambuza just kwongerayongerako okufuna bujjanjabi ng'omuntu omulala yenna ekyo kiba kitegeerekeka so baganda bange mwenna abadde ku live eno awo ku nsonga Ssaabasajja Kabaka nze mbadde ntandika butandisi nange ngenda gyenyigiramu ebujjaawo mu maaso tubeere nga tukola ki nga tugitambuza ensonga ya muganda waffe Masaaba eya Segerenyanyi bagambye mwongeremu essaala sajja tali bulungi era nze siwagira n'abaana bawoza musima mwetegeke muzine tumuzza adda akadde konna temweraliikirira kalulu tweraliikirira bulamu ate mwe mweraliikira kalulu abeereyo gyali twagala bulamu paka waaterera ddala tumulabe nti omusajja ateredde abeere ng'akola ki ng'akomawo kuba waali nze namulabe nga tannatereera yadde n'akatono bw'obutwa bwe yaweebwa simanyi na kika kyabwo tannatereera ng'omuntu gwe bayereero n'abeera ng'azimbulukuse mu wiiki ejja nga akoze yenna nga musajja Segerenyanyi musajja w'amaanyi tulina omusabira Katonda amuyambe Allah amuyambe ate nga ne medication entuufu yonna bwebeera ng'emuweebwa abeere ng'akola ki ng'addawo bulungi muganda waffe Masaaba mubitegedde mbibagambye buli we tukwata loose end tekigguka ali eyo kyonna ekituukawo twongere kusaba kwa leero nnaku 10 muganda waffe bamukwata lwa kwogera mazima amannya n'eddoboozi of course batoke
Tuyanziza tusiimye nnyo muganda waffe obubaka bw'otuwadde azeeza ensonga ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ebyampuna Abaganda ffe ffennyini okuwumukira e Bunyoro nga batalidda Buganda. Wano we waffe we waboobwe n'okubanga ffe tuli ku kiggwa kyaffe tukidaabaada, ffe tuli ku kiggwa kyaffe tukidyoboota. Banange biswaza. Katikkiro Charles Peter Mayiga wandyakubyeko mu kifuba. Tewali kyofunamu okuwaliriza okusigala ng'oli Katikkiro wa Buganda ng'Obuganda obusaanyaawo. Wummulako osigale mu byafaayo. Kyerabu Buganda bugenda bumusobako n'awummula. Naye bwe kinaasigala ku gwe nti gwe wasaanyaawo obwakabaka bwaffe n'obutuusa ku 0. Simanyi naye katukusabire ne famire tugisabire n'abazzukulu. Mubeere basanyufu mweyaga ate muli bamulaba ki? Mwamala Mukama yabawa muba nannyini mu baakuno ate tunabagamba ki? Mbaagala nnyo mwenna gye muli. Omukama Katonda gwe nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu bataayi mweraba.